abasebo ne banyaba bali ku Simon TV olunako olwaleero awo wambiddwa King Saha na bino bituuseewo baganda baffe babiri abantu ba bulijjo bakubiddwa amasasi njagala kubalaga ku busomyo buno busomyo bwa muntu jasa obeera mu ggumba tambula nange nkulaga amagumba jangu lino ggumba lya muntu ne lino ggumba gano gona golaba nkuŋŋaanya magumba ga muntu ate nga muntu wa bulijjo atabibaddemu yadde ekyo mita ekyo sobodde tukolera kati abadde banoonya obulamu jansoke nkulage abamu kwe badde banoonya obulamu wano wekaggwereddemu so baganda baffe abatabiriimu babiri bakubiddwa amagulu tubasabire tetumanyi ddwaliro mwe bali just no embeera ekyanja ya bunkenke kyekiro olistede obaddewo wano mbeera ki ebaddewo nange ngamba akukwata baddewo embeera ebaddewo esitubadde tubadde wano King Saha najja ne konvoyi ye kati nga abadde ava Kampala tubadde naye n'agenda naye amuka wali waggulu wino mami wasula wino mami asula wano asula waggulu awo kati n'agenda kati zo drone zabadde zamuteeza edda zabadde zamuteeza edda kati ne bakola ki ne bamusa gwayingidde bwati ode drone ne bavaayo oluvuddeyo ne bakola ki ne bamukwata olumukute ne basawo embeera nebagamba ti mumutwala biki ne babeerewo ne baziba ekkubo bamaze dakikameka nga bakyali mu kukaaya naawo kuba weddabeera sawa namba nga bakyali awo akati olumaliriza ne babalemesa okumugjayo kati bamaze ne bakubira abajaati nejja zize kabangali bbiri ne bakupa abantu emiggo bonna olumaze bakuba emiggo ne beerulawo ne bavaayo kati ne bakubira waggulu ne bakubira amasasi nga 3 olumaliza ne bavaayo kati bwe bavuddeyo ne bajja wano kati oluze wano nawo ne bakuba wano amasasi nga bakuba bukubi mu bantu kumansa nga bamansa mu bantu amasasi abantu abakubidde wano abantu amasasi ababiri babibaddemu abantu ba bulijjo omu abadde ayitawo ng'atambula bibye kuba olwedde lino kuba omu abadde ayitawo nga limiridde wali omu abadde aze mu saloni era esasi limukubidde awo waggulu limukwatidde waggulu ku saloni limukubidde waggulu abadde kasitoma nga aze kusala awo nviiri kati then kati bo anti babadde bakuba bukubi fa kati esasi ne likola ki ne limukwata okugulu era liddamu ejjinza eyo ebintu eyo waggulu nabirwamu ne pooti z'ebimuli so wekitoko kibadde naye bo omu okugulu almost eggumba lyonna lonna balyasize liri lyendabye lisesebukidde wali n'omulala naye era sitiro era limukoseza naye oli omulala limuyisiza bubi nnyo galinga gamu ku byabiri kuba ekituli kyenene nnyo bano abalwadde babatte mu ddwaliro lya Kibuli Muslim Hospital kale neyanza muganda wange webale kweyagala yadde tuli maziga basawo ne banyama bali ku Simon TV yeyembeera eri wano ekyanja so tubeereko tugenda sigala nga tunoonya update emu ku emu paka bwe nzimalayo